balamusizaako amannya ndi Judith Mukeba Chaita era nga leero ngenda basomera olugero olugamba nti Wakayima, Wampisi ne Wango. Edda ennyo waliwo ab'emikwano babiri, Wakayima ne Wampisi. Baali baagalana nnyo naye nga Wampisi wa mululu nnyo nga bw'afuna ennyama awaako Wakayima katono oba obutamuweera ddala. Wakayima yali musajja munafu nnyo nga tasobola kugoba nsolo n'agitta nga tayambiddwako Wampisi. Kino kyanyiiza nnyo Wakayima era n'ayiiya engeri gy'asobola okulyamu ennyama ya Wampisi n'amatira. Wakayima kyeyava agamba Wampisi nti leero nja kuwerekerako tugende tuyigge ennyama gye tunaalya. Wampisi yatulika n'aseka n'agamba Wakayima nti gwe omunafu atasobola na kwegobera kamese olowooza ononyamba otya? Wakayima yamuddamu nti wadde onnyooma olw'obunafu bwange wamu n'obutono bwange naye ndi mugezi okusinga. Nze mmanyi obudde n'ekifo ensolo we zibeera buli ssaawa. Wampisi kino kyamusanyusa nnyo, buli yalowooza mu kifo ky'okumala obudde ng'ayigga ebisolo kaatwale Wakayima amanye ebisolo we bibeera mu buli ssaawa. Yakkiriza Wakayima bagende bonna. Batambula ne bagenda eyo mu nsozi Wakayima gye yagamba nti waliyo ensolo nnyingi. Bwe batuuka awantu awalungi, Wakayima n'agamba Wampisi nti gwe sigala wano nze nyambuke waggulu ku lusozi ngobe ensolo zijje. Yamugamba nti bw'owulira akasinde akatono nga kajja kayiringita manya nti ako kayinja, ensolo ze zikakoonye nga zidduka, keesege kayitewo. Naye bw'owulira omusinde omunene ogujja gududuma manya nti eyo nsolo yejja edduka, yimirira mu maaso g'omusinde ogwo weetegeke okukwata ensolo eyo. Wakayima yabuuza Wampisi oba abitegedde bulungi. Wampisi yakkiriza nti byonna bimuli mu bwongo. Wakayima yalinnya waggulu ku lusozi era n'asindika akayinja akatono. Wampisi bwe yawulira akayinja akajja kaserengeta yavaawo n'akeewoma ne kayitawo. Wakayima kyeyava amubuuza nti owange akayinja tekakukubye? Wampisi yamuddamu nti nedda ssebo, nkoze nga bwe waŋŋambye ne neeseggako katono ne kayitawo. Wakayima kyeyava afuna obuyinja obunene n'ayita n'ag'omu buto n'agusindika ewali Wampisi. Wampisi bwe yawulira obuyinja ogujja gududuma n'amanya nti ensolo zijja misinde. Yadda mu maaso g'oguyinja gye guva n'alinda. Oguyinja bwe gwajja gwakuba ku mutwe gwa Wampisi n'agwa eri n'afiirawo. Wakayima yatandika okuyita alaba oba Wampisi oguyinja gumukubye oba nedda. Yayita nti owange Wampisi, ensolo ozirabye? Olina gy'osseeko? Wampisi yali yafudde dda nga teri kanyego. Wakayima yalaba Wampisi tanyega n'adduka emisinde nga bw'akoowoola Wampisi. Wakayima okutuuka ku Wampisi nga mufuwa jjo. Wakayima yafa enseko nga yeewuunya obusiru bwa Wampisi obutamanya bukujjukujju bwa Wakayima. Yeetikka omulambo gwa Wampisi n'amutwala n'amulya. Wayitawo ennaku ntono ennyama ya Wakayima n'eggwaawo. Enjala yaddamu okutandika okumuluma. Wakayima yakola olukujjukujju lwe lumu era n'atta ebisolo bingi era n'asanyuka nnyo olw'amagezi amangi. Naye ebisolo ebimu byagenda bimutegeera era nga tebikyagwa mu mutego gwe. Lumu Wakayima yali atambulatambula n'asanga Wango n'amunyumiza ng'enjala bw'emuluma. Yamugamba nti abadde n'ennyama nnyingi nnyo naye kati takyasobola kukwata kisolo kyonna. Wango yamuddamu nti nange enjala ennuma nnyo, maze ssabbiiti nnamba nga sikyalya ku nnyama. Wakayima n'amugamba nga bw'amanyi ensolo gye ziri. Yamugamba ebigambo bye bimu bye yakozesa ku Wampisi.
era Wango yakkiriza era ne bagenda ku lusozi waggulu. Wakayima yaleka Wango wansi n'agenda waggulu asaggule ensolo. Wakayima yasindika oguyinja wansi naye nga amagezi bwe gataba g'omu. Wango obuyinja yabulaba nga gujja n'agwesega. Wakayima n'addamu n'asindika akayinja akatono nako Wango n'akaviira ne kayitawo. Wango yeesula wansi ne yeefiisafiisa. Wakayima yajja adduka emisinde nga bw'ayita nti owange Wango, ensolo ozirabye, osseeko mmeka? Wango yasirikira ddala becce ng'afudde. Wakayima yalaba Wango agudde eri n'agamba nti Wango bulijjo oli musiru bw'oti. Nange Wakayima waabwe nkusinziza amagezi. Wakayima yasitula Wango amutwale awakaawe yeeriire ennyama ye. Aba agenda awalabana ne Wango ku mugongo n'awulya ekimutakula omutwe. Wakayima yeekanga nnyo yassa Wango mangu n'atunula wansi ne waggulu nga yeebuuza ani amukwagudde mu mutwe. Amangu ago yalowooza nti ekiwuugulu kyagala omubbako ennyama ye. Wakayima yasitula mangu Wango n'amuddusa mangu mu maka ge nga wakiwuugulu tannamubbako nnyama ye. Wakayima yatuuka akooye nnyo nga n'omukka abaka mu mbake. Yatuulako wansi asobole okuwummulamu. Yakwata akambe akoogi asale obulago bwa Wango asobole okutandika okweriira ku nnyama. Yeesunga okulya ennyama eno okuba yali nnene bulungi era ng'ejja mmumazaako sabbiiti nnamba. Amangu ago Wango yawoggana n'agamba Wakayima nti ssebo, ero y'engeri gy'ondiddeko mikwano gyange gyonna ng'obalimba bw'oti? Singa nange mbadde musiru nga bo obadde ogenda kundya? Bino byonna yabyogera akutte Wakayima amalagolago. Nziramu mangu katikati. Wakayima mu kutya okungi yawoggana nti Wango ssebo lindako katono, tosobola kundya bw'oti, nja kuba nkaawa naye naye ninda onteeke mu musana ne gunkalirira awo ojja kumpoomerwa. Ky'olina okukola nsiba mu ndagala onteeke mu musana, ogwo omusana gujja kunzita olyoke ondye. Wango yakkiriza era nga bw'aseka olw'obusiru bwa Wakayima okumulagirira engeri gy'abaamulyamu. Wango yasiba Wakayima mu ndagala era n'amussa mu musana. Omusana gwali gwaka nnyo era gwayokya endagala n'ebyayi. Wakayima yasindika amagulu n'alaba nti bikaze nnyo era nga tebisobola munyweza. Kwe kutandika okwekaabya nti nfa bannange nfa. Wango yaseka busesi nti obuzaayo eddakiika emu olyoke ofe. Yagenda aleete enku ezinaayokya Wakayima. Wakayima yalaba Wango agenze yeetaawuluza mpola mpola era ne yeesumulula. Wango yasanga Wakayima yeetaawuluza era n'adduka za mbwa. Okuva olwo Wakayima yakendeeza obukujjukujju era balikabwa nango ne Wango. Naleka Wango akyayiga Wakayima nange nenkomawo kwaffe. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza era nange mbasaba mu subscribing ku my YouTube channel. Just click there and subscribe. Nasanyuka nnyo nga mukinkoledde. Mwebale nnyo, mwebale ddala akuume.